Kayimba ke yakuba bwaba wuwo lwaki nza njagala ndol you understand nti omukyala waba yali woli lwaki yayagala mu Jamal atunyonyodde sageno kwe yavana biche byatuka wasooke bekuba obuyimba buno obw'amapenzi nga balwanira mwana muwala gwe tutannaba kutegeera naye nawe ko wulira emboozi nga yesambaga ekyo kuba nti yabba omukyala woli Nebuchandi bamugobye n'ebbanga ly'abadde amaze mu bufumbo mboneza ndebali muleseza anti talinayo kiga kyokka nga n'obudde buweddeyo abamulaba be batono gobeero yo mwitotya abantu balina okwogera obaddewa korona fena abadde yatusiba at least bane mulimbe tuwulira at least tuwulira music mbaddeyo nga nkyayiiya music omulungi atwala obudde bungi ozalaye nkale sizalaye nyinza okubuuza obakubye bali abakulu kutabulisaani bayiwawo olaba naawe okyogera bwotyo nze sinayogera kukulukuta naye olaba oyogedde bwotyo but to be honest music alwawo mulungi alina okulwawo covid akyadde akyasibye ebintu bingi to be honest naye ninayo albamu empya so albamu ejja kuba eyingirawo sawa yonna but njagadde nata kasinga kakarege sinaba kakolera video but just mbadde nkasampolingamu oba uwo lwaki nza njagala nnyo eyo true story togizanyisa mayi gyolaga akayimba onogola ba Jamal bali balwanira omukyala n'omugenzi radio Jamal namukuba hit namugobako nenga thank you so much radio is one of the blessings we had radio samutwalako omukyalo oyo endatuwe naye namuwa omukyalo omulala radio munga mumuza emirembe yaya zijjukira nso okuwayo ka story katini waliwo omukyala bamuyita Karen omukyalo oyo ekino ekimbadde sikyogerangako omukyalo oyo yali owa mukyala wa radio oba kubamu ku mukyala wa radio yamuzaalamu omwana omulenzi naye omukyala oyo nasooka ne tumusinkana nze namusinkana ng'alina emikwano gye kati nze nalinako mukwano gwe kati olwasooka ne tugenda mu club gavana ng'ekyali gavana bwe tutuuka eyo ne mbuuza ku radio nambuuza oyo yaani ne mugamba oyo radio naye artist wawan koolwo tebanyumya ne tuddabo naye kuba baali bangi nze nali nabo omulundi ogwokubiri naŋŋamba njagala kuddayo k'okusinkana mu gavana ne mugamba naye nkirowooza ne ŋŋamba oyagala kuddayo tuddeyo era bwe twali tuddayo twalinya nakapiki twali baavu ebiseera ebyo twalinya kapiki leka tukuba n'ekigo so nga nina omukyalo oyo so we natuuka naye mu gavana era radio yalimu unfortunately yalimu mu gavana yes nze nayina so we twatuuka era ukasitanalaba bwe nti ku radio ne mugamba radio wuuyo sooka onyumyemu naye we yagenda okunyumyamu naye nze nenzira ewaka kuba nange nayina ninze ewaka okuva olwo ne baagalana ne bazaalayo n'omwana omukyalo oyo abeera Denmark sawa zino nakati nayina omwana wa radio amufaanana ennyo so buli wendaba ku mwana oyo nzijukira nnyo radio yeah so it's something very good I'm proud of kubanga was setting a pass nebanga eterera best kati okulangira kuno kuyingira muddi ebyo byaliwo mu kusooka naye nakkiriza so kati ebyo byaliwo kati mu kusooka oba oyogera byakayimba akakayimba nakafulumya nga radio tukyali nabo ku National Theatre so yali akwana naye ne musinga okukwana obulungi by then oyo yali mukyala mulala wandibaddewo nawe not one side of the story kubanga kati no I'm being honest kati nze nensalawo nemuwa pass eyali eyokubiri so naye nga wali yalita nalina nange okwebereramu so nembanga funamu ekyakabi so namusinga energy n'okubanga nalimo oluganda olugendo nali lugendo naye nga naye yafunamu kyali kirungi so fena twaganyulwa fenna twaganulwa
Yabadde Jamal, thank you for being a legend. Ntawe bayimbi bafenga ne oba oludde badde oludde ddala okuwulira oluyimba lwa Jamal woluwulira ddala luwoomera amatu. That's why we really appreciate your music. Keep it music. Walagawa tukulinza otukube music ompya cause you know that you're one of the best musicians in Uganda and we appreciate you. Omanyi munange muganda oku appreciating abantu nga bakyali balamu. Jamal, you're appreciated. Webale kubanga ate industry ojongeramko ekirungo. Bwe muwulira obuyimba bwe, don't you really feel that omusajja ono yanditukubye music ompya? Webito bino kubanga ate bitambula more music katugende kata wali tulabe ku mugagga Hamis Chigundu ngono yatuzimbidde ekisaawe bino bulijjo yatulaba mu filimu eby'emipiira yakisaze wakituleetere Uganda nga kiri wane nakivubo sina wala ate nno ku nsonga ze zimwe era yasazeewo